Inside Story Uganda, real source of political updates. Tutandise ku sawa nyane kitundu as opposed ku sawa nyeza bulijjo. Okay, bansonyiwe. Tubadde kikeerezi naye era tutandise kati. Okay, good. Yes, twasiba kuba ffe nawo nakuna ku Lwokusatu wiki ewedde. Wiki ekutambulidde etya generally? Alhamdulillah. Wabula waliwo flu bag eziriwo. Abantu obayitako abasinga balina ssenyiga ekifuba nakinaki nembaana abato oba change of weather. Kyensinza okukolako observation. Ekyokubiri, abantu abaali baasibwa abaali bajja wano bannakenya President Museveni yamaze okukakasa oyo nti baali mu fridge ye era n'abagaa nti bali bwe baakubira enduulu ne tubaddiza. Alina abamu ku bakulembeze Kenya bamukubira essinga nti abantu either basibe oba batuwe n'abata. N'ababawa bazzeeyo gye balya. So nze amagezi ge nsobola okuwa bannakenya, kale ekyakolebwa si kirungi. Kantandikire oyagala ekyakolebwa si kirungi eri bannakenya, naye bagezeeko okwenyigira mu nsonga zaabwe, beewa amagezi ago amalungi ge baagala. For me, wiki eno ekimu ku kyenalabye yeggwe nina obutami bwe nalabye nga ozannya n'omwana wo olina akawala akatono. For me that was very beautiful and communicated ebintu bingi nnyo okusinga ku kiri ku face kyenalabye. And I'm wondering, where do you get time to play with kids? Abaana bange mbaagala nnyo era abali eyo babeere nga bakimanyi mu bintu ebimu bye njagala be baana kwegambula mu bwensi muno buli kimu basobola okikuggyako, naye ne bw'oba ofudde mu bye batwala, kuba n'omukyala basobola omutwala nga waakafa oba omwami, naye buli omu agga nti abaana bagundi basigala babo mpaka babo. Kale bwe tufunanga obudde tubuweemu nnyo ku baana, naddala nze ku bya sports. Era abazadde abagenda mu holiday tulinawo sports package eya training y'omupiira mu Low Academies. Mu abaana tugezeeko okubabangula, abaana bave nnyo ku TV zifuusa addictive. Tugezeeko bassa eno mu sports endala. So abazadde bagamba bali busy tebalina budde. Anti bw'onoobeera busy ku mwana we era gw'ofiirwa okolerera ani? Tukolerera baana mu nsi. Kolako ekitono. Era waliwo eyangayo nale mande tewazze ne muganzi gye nkole ki? Sijja buzi mu kibuga kuuma fashion nti nazze. Bwe kibanga okusigala ewaka kwolwo kye kisinga obukulu, emirimu mingi tusobola ogikola nga tutudde ewaka. Naye n'osanga n'atalina mugaso mu kibuga n'avuga emmotoka n'akaka ngendeyo bugenzi. Neetoololemuka. Osigala ewaka. Funanga ekikutwala ky'amakulu. So abaana tubawa obudde. Baby Zara nabadde naye nga tuzannyamu. Because you're a very busy person. Very, really busy. But yes. Kyannewuunyisizza nnyo ne ngamba there is something to learn mu kino. Era nnooza nti abazadde abalaba one on one basaanye babeeko kye bayiga kugwa. Abaana tubawa obudde. So ngenda kudropinga leaflets ezo ku masomero, njaga kola partnerships n'amasomero. Alina omwana omuto katumuteeke mu retooling ey'omupiira, basketball n'ebirala during this holiday. Omwana aveeyo ng'alina ky'ayize. Good. Well, tugende kakati wali wabadde otandikidde. Ba activists bano babiri bajja mu Uganda kunoonyeza Mwami Kyagulanyi Kalulu kwe bagamba. Kusomesa bannayuganda ngeri yakwekalakaasa. President bwe yatugambye bamaze ennaku 38 nga bali mu fridge. Bali mu fridge. Bigawo bya mukulu. Era yatugambye nti they are experts in riots. Bakugu mu kukola obutabanguko. Aga intelligence yaffe nyweve kimala era twasobodde okuba detectinga tubagomba mu bwa. Intelligence ya Uganda sigibuusabuusa mweno region.
ndowooza intelligence ya Uganda n'eya Rwanda ze zimu ku intelligence ezisinga amaanyi mu Africa wano. Uganda ne Rwanda. Ekyo si kiinaamu kubuusabuusa. Batujju batuyitawo mu 2010. Abatujjuwa we batayita. Buli wamu bayitawo, but Uganda has a strong intelligence network. Ono mu buli kibiina ateekamu abantu. Mu biine muvuganya. Yeah, this is simple. Golooza intelligence ayina tambula na mmundu. Abo bennyini abatambula n'abavuganya bebawaayo bannaabwe. Nti ateekateeka kino. Y'ono. Ne bano be bakwata. But intelligence kukuba nga afunye obubaka okuva. Era gwe kasita gwolaba gwe babuuse nga tebamukutte tabawa abakulisi abawaabwe nga tebamukutte. Toyinza kubeerawo nga mukyalenjinga openire nga mugaa gavumenti tugenda giwamba nga tetukozesezza kuyita mu ngeri ntuufu gavumenti y'omuyeekera. Nkukakasa okuva kwakuvuga. Kakati gwe ate yayinza n'obutategeera nti bamubega. Amukubira abamulala nnyo ate nga mukwano gwa girlfriend we ate nga yamubuuza leero bannange munaddawa. Tugenda kusula wano gundi alabye baani. Bonna n'aboogera. Toyinza, you need to say that again. Toyinza kugamba nti mugenda kutwala obuyinza nga temuyise mu kalulu oba mu nkola ezikizibwa mu mateeka ng'omwagala okujja kunasigala ng'azinze emikono. Era mulabe bana omuntu avaayo n'akola vidiyo n'aga tugenda kukola bwetuti ne bwetuti ne batamukima mu mwekengere. Manya nti akola nabo. Abaddobo. Abaddobo. Mwe mugireko abatuufu. Abalobe. Kati banjagi basajja batu bajja balowooza. Bwe bityo bwe byawedde. Njagi ne banne bajja balowooza bali ku bya ddala. Awo baatuuka. Nga si bya ddala. Baabawaayo. Then that puts mu abavuganya mu kaseera akazibu. Bwe kiri. Bwe kiri. Well, bano bennyini abambaga nti bagenda mu kalulu naye nabo tebasuubira nti bagenda kuwangula. Wabula eno platform ebasobozesa okutuusa obubaka bwabwe eri abantu n'okubalaga kiki balina okubeera nga bakola. Batuufu. Batuufu tebagenda kuwangula. Why are they participating in this election? Anti oli yakikulagirawo ne mu kutuwandiisa. Kati ekyo kinenyeza nze gwe kinenyevuze bo. You give it a try. Batuufu tebagenda kuwangula. Bobi Wine tebagenda mulangirira yadde Munyagwa yadde Mugisha muntu. So why are they giving hope eri ababalonda? Ojja kibabuuza nga bazi. Ekyo si kyange. Africa tennaba kubeera willing kuvaamu dictatorships. Olwaleero mu Zambia Hakainde Hichilema yali tawangula nga bwe yawangula beyasanga baavuganya president yafa lungu ne maiti tebagizzanga Zambia. Edgar Lungu yafire South Africa mabiga ka. Ne maiti teddanga kuziikibwa. Eyamuwa obuyinza n'abuvaamu. Dumbu ye Guinea ojjukira nti yabaga atajja kukola ki? Nti ye ateekateeka kuteekawo demokrasi. Ani avuganye Guinea? Semulaba. Si Dumbu. Tanzania. Tanzania one party state. CCM. Yeah. So tetuli wili nga Africa tunaba kutuka mu kaseera kwejjamu bwannakyemalivu.
obwannakyemalira mu Africa bukyaliwo emyaka miitirivu. Yensonga ki waga nti tuli bakolimire? Tuli bakolimire. Kati abalonzi bino bye bagenda okulonda funayo kungu agendeko mu Parliament nammwe mulyeko. Tuli wamu. Agenda mu Parliament wano wo bajja kulangiririrawo mu Parliament bakuwa awangudde. N'ebiri ebisigadde tekisoboka. Ebisigadde tugeza for president. Because Mr. Museveni claims that he wins after every 5 years. Addayo n'asaba mandate y'abantu. Bwe tunuulira agenze mu buli constituency ffe tetulinayo capacity. The money power, everything. So in fact Kyagulanyi aba agezezzaako nnyo ku kyaba akoze. But I don't see him producing wonders. So why can't you tell these opposition politicians the truth? That muwadawadako buwazi but don't explain. Naye nabo bakyogedde. Tika tugende tuwaddewaddeko. Kyekyo. Gwolaba ki? Wa? Mukyolaba. Sindaba abantu bavuganya buli luvannyuma myaka 5 akakiiko k'ebyokulonda. Olaba basobola byabakama ayinza okulangirira atali Museveni. Nze nga bwe ndaba. Nze nkukyazaawo era nze nina okubuuza ebibuuzo. Anti tekisoboka. So tekisoboka. But he keeps giving the promise and the hope that It won't happen. They'll announce President Museveni as the winner. Tugende kuchira. No, before that, because you have consistently raised some questions, especially ku ngeri gye tugenda okulonda, and those answers have not come out. Omuli no. Okay. Well, atulaba ku Sanyuka TV, njagala kwetoola mu ddakiika emu soka nzijewo ensimbi zino oba ntereze n'eddoboozi za kino basuubiza kiri. Emirimu gy'abaka ba Parliament abantu nga bali mu kuwuliriza bano bagimanyi giri ki lwaki bangi baga nti basuubiza ne batatuukiriza. Ekisooka emirimu gy'ababaka ba Parliament giri esatu. Kukiikirira abantu, representation, appropriation, ntemaatema ya budgeti, n'okuyisa emisolo, ebyo bitambulira wamu, oversight, kalondoozi, then n'okubeererawo abantu baabwe okubayamba mu ngeri emu oba etali ndala. Kati ekyo abantu be bajja okwebuuza nti kungu gwe nalonda gino emirimu agikoze, agwanira okuzzaayo oba nedda. Naye nga bwe nagaa ababaka ba Parliament bafaanana abantu be balonda. Ababalonda? Yes. So bwe musalawo ndi mu kifaananyi ky'abanonda mu Kampala Central. Bw'oba oyagala agenda ayogere kino ne kino ne kino ne kino nga gwe mulonda. Bwe muba mwagala wa kuziika nga gwe mulonda. Bwe muba mwagala wa mikolo nga gwe mulonda. So those are the cardinal responsibilities. Era bw'onoova wano nga bw'ogenda okusiigira abantu abalala ekifaananyi, gendako mu different points obuuza omubaka wa Parliament ogenda kukola ki. Bw'owulira oli nga gangenda kuzimba myala biveeko. Asaka ssente ne zijja mu local government ne zizimba emyala. Si yazimba. Abantu babimanyi bino? Babimanyi kati babiyize. Singa abantu bali babimanyi bali badde balonda ababaka ab'ekiboggwe. Kisoboka osobola okulonda omubaka ng'okoze ensobi oba n'olonda omubaka omulungi. Naye si nti buli omu akimanyi. So nkubiriza abantu mwenna gye muli musinzire ku nsonga ezo 3, mulonda abasinga obulungi si lwa kibiina kye wabula lwa busobozi bwe n'obumanyirivu okuweereza eggwanga, okubaweereza, okubaweesa ekitiibwa ate n'okuleeta emirimu negikolebwa mu bitundu byammwe. So bwebwo obuvunaanyizibwa omulonzi bw'ayina
obusigadde bwabinika eri omubaka wo wa paalamenti naye okubussa okukola tibolonda kungu bino bye bimusuubirwamu obubaka bwa paalamenti buweereza amasiga gali 3 lino essiga eriyisa amateeka ne liyisa ne budget nga ligattibwako n'essiga eri executive eriyina pulezidenti then erirungamya amateeka gyesiga eddamuzi lwakuba abantu tebaawula yalonze kansala ate alonda mubaka wa paalamenti nosanga oli agamba kansala omwala omwala ogwo kituufu gwa kansala baka wa paalamenti yagga sente zizo naziweereza nti ani abadde kansala wammwe nti gundi nti lukoda nti gundi kye be bateekesa mu nkola n'ebitundu ebyo ye decentralization. Abantu bagenda bategeera batya because honorable yes people can talk and then body can talk nalabi constituencies ezimu nga ziriko abantu 15 20 it really becomes very hard. What do you do? That's what democracy has given you. Oba bali nkaaga be babazze time ya kufuna mulimu obubaka bwa parliament mulimu si buweereza. It's part of a job, yeah, it's a job. Wawo ofuna miliyoni 38 buli mwezi ne zijja buzigo oli mukolo kiyita kya era si bangi abazifuna so bazze baagala mirimu abamu abalala bazze kulitayalingirayo bannaggwadda anoonya waawummulira. Yes, kisoboka. Okay. So in my honest opinion abantu beetaaga balonda abantu okusinziira ku ebyo bye babasuubiramu okubaweereza. Naye bino bye tulina nti londa bulonzi political party kino kidomola kya yellow kino kya red kino kya green abantu tebajja kufuna mu paalamenti. Era bw'olibuuza abantu tulonde paalamenti eveewo n'oteekayo akalulu ng'obuuza abantu bo bennyini agenda ogironda tugironde eveewo ate bennyini bagaya eveewo balabanga malya ga nsimbi tebalaba bakiise baabwe. So bwe nteekawo nti paalamenti tugijjewo abasinga bajja gamba eveewo abantu basobola okuba akalulu ne bagaya eveewo tebalaba mugaso gwayo anti muli abantu 5 naye balaba abakola bye baagala balimu nga 15. They don't see the real value of the house. That is my opinion okujjako nga gweoyinawo endala nti poliisi ekijja osobola okujjayo n'ogaa nti omuntu yaganyuddwamu kati obulamu bwe bukyuka given sente omuwa omusolo zaamala balonde omubaka wa paalamenti ono buli mubaka kumpi biliyoni 1 okumuyingiza mu kalulu abeewo zidda zitya eri omulonzi singa ogamba abantu nti sente zibadde zigenda mu kulonda tuzizimbemu amalwaliro tukolemu enguudo ne bino bajja kwekanga kye balonze kuba wano mu Africa tukozesa ebintu ebiri fane kankuwa example abagenze ne bakwata abantu abalina ekyagulanyi itis is it necessary? Police yatugaye nti bazze emisango mu districts ez'enjawulo. But you see nabagamba dda nti don't use an axe to kill a fly. Tokozesa mbazzi kutta kawuka kabuuka. Ikutta nsiri oba nswera. Gwe kwata kino oteekewo etteeka ng'okuba nsawo ya muntu. Omuntu yenna atambula ne procession bw'oba candidate ojja kusasuzibwanga biliyoni 2 addayo yadde okugjayo omutwe gw'ogugjayo omuzungu ye kyakola aleeta teeka nga lya ssente blocking traffic bakuweerawaawo ticket miliyoni 2.5 oddayo kiraba okikola ogusooka toddamu wangi wekikola ogusooka kuba bano okwata babwereere kubono bw'abagaa temudda wendi tebajja kukola ki naye kisobola okusikiriza abantu bano obutazza kino blocking traffic fine
kikola emirundi 3 ng'ensawo ekalidde okivaako nga teri gwe basibye. abamu balowooza this is political witch hunt. Yeah, it can be because tebakozeseza logic. Okay. Well, njagala kugendako mu bifo ebyenjawulo mu ggwanga okufuna ku bantu babeeko ne kye batugamba ku campaigns ezigenda mu maaso ez'ababaka ba parliament. Njagala ekigambo kyekisembayo tugendeko mu field. Eri bannayuganda mwenna muteekeemu amaanyi okulaba nga mubuuza ebibuuzo ebizibu eri bano be mwagala okusindika ababakiikirire. So mbaagaliza okulonda okulungi, part of our session tugiwaddeyo ejje gye muli mu field nammwe mwetabe mu one-on-one of today's discussion. Katonda abankuumire mwerabe. Thank you. Webale nnyo Honorable Muhammad Siro. Nga bakugambye twagala kufuna ku basasi baffe abali mu Western Uganda, abali mu Northern Uganda, abali wano mu Masekati, abali mu Buddu ne walala okubeera nga batuwa campaigns engeri gye zitambula era ndowooza nga bw'olaba ku screen yo muganda wange Alan Mwesigwa wuuyo ali Hoima gy'asinziira agenda kubeera nga ayogerako n'abamu ku beesimbyewo. Twagala tulabe ebibuuzo bino Honorable Nsere ku byabuuza oba byabuuzizza abeesimbyewo bayina ansa zaabyo. Well, Alan Mwesigwa Hoima eryetya olunaku olwaleero oli butereevu ku Sanyuka TV. Siigira omulabi waffe ekifaananyi ku butya okufeffetta akalubwe kugenda mu bitundu eby'Obunyoro mu kaseera kano. Neyanza nnyo neyanzege Adam Kungu naawe omulungi ali ku Sanyuka TV. Hoima kyesa okutegeeza nti zino ennaku 3 ezisoose campaign zatandise bulungi, tewanaabeerawo nnyo violence oba okutattaganya kwonna kuba bacandidates buli omu alina mu ggombolola ey'enjawulo ng'afeffetta akalulu. Naye negatiddwako chairperson wa NRM atwala obuvanjuba bwa Uganda oba giyite Eastern Uganda, Engineer Jonada Simwe, otusiigira ekifaananyi akalulu katambula katya sofa abubaka kiboyina eri abalonzi ne bacandidates ebiseera ebisinga bamanyi obuva ku mu mbeera ate ne babaawo kulwanagana. Kansooke mbuze ku Kungu mukwano gwange. Nze mukoo wange actually mukoo wa. Nkulamusizza Kungu naye ngenda kujja barometer nsooke nkulagira abasajja aba ideology olunaku lonna. Kati eno tuli Hoima jo Monday twasobodde okutandikako campaigns z'aba members of parliament n'abantu abalala and wetulaba nti campaign yo etandise bulungi naye just ndi kwetaaga kwemphasizingamu amateeka aga campaign amatonotono singa nti buli omu yenna oba electoral commission egezaako okufokasinga ku ekyo nti tetugenda kubeera na buzibu. Genda kusanga nti omuntu ali suppose campaigningira ku kisaawe bwekiti oba asanze nga talina ba supporters ate ng'ayingira katale ng'ayingira etawuni ebintu byebigezaako okuleetamu confusion. Kyokka campaign zo zatandise bulungi ate tusuubira nti singa abantu bonna banaagenderaawo buli omu ajja kuba ng'asobola kwogera ku balonzi be. Ate nsaba nnyo n'abalonzi abalina bacandidates baabwe basobole okugenda bawulirize ku ideology z'omuntu. Kubanga oluusi omuntu abeerawo ng'agamba no candidate ono akola bulungi candidate ono alina ideology no, genda owulirize byayogera. Unemployment yagenda gijjako atya? Bw'agamba nti oba kino oba tekitambudde bulungi ye alina message ki? Naawe kola tuula oyevaluating kubanga si ye campaign esoose osobole kuba ng'okyuzinga mu candidate ku magezi g'olaba. Kati jjo twabaddeko e Kagadi ne Prime Minister Nabanja Majegere na co-minister omulala wa public service tuligezaako okuleeta structures n'okupreparinga President Visit agenda kuba ng'ajja eno Western Uganda kutandika ku 24th era leero ngenda kusula n'ekisoro ze meetings ezimu okuteekateeka abantu okulaba nti baaniriza president waabwe mu bulungi ate bamuwadde support yonna ye yeetaaga.
Ngakya ssentebe avunaanyizibwa ku Western Uganda akalulu kayimiridde katya ku kibiina kyammwe ekya NRM. Tujjukira nti Bobi Wine oba Robert Kyagulanyi YNP yali ajja wano, abasinga baali bagamba nti talina buwagizi era Bunyoro abasinga baali bagamba nti tugenda funa 98% nga NRM. Mu kalulu aka 2021 wane mu Hoima City President ndowooza yafuna 53% ate ebitundu 53, Masindi yafuna 62, Kagadi nawo teyakola bulungi nnyo. Strategy zigenda tambula zitya okulaba nga NRM mufuna obuwagizi wa? Ndaba Hoima City gitwale nga city erimu multi tribes and multi people kulwa development ya oil and gas eriwo. Katugenda kwesanga nti pasenti eyajja twali mu kintu ekiri awo kibayita embuyaga. Abantu baaluzinga ideology mu biseera ebyo. Naye kati bwe tugamba saawa kati ye Bobi Wine wonna atambuddeyo Mbalala, Hoima, wherever, abantu nga bo ddembe lyabwe okujja okuwuliriza omuntu. Naye naffe kate abananyini b'ebitundu bino nga bakyapasoni, naffe ate tulina roolo ey'okutegeeza abantu nti kino kiri bwe kiti. Kati nze kankuwa example. Omwekulembeze omu owa pate bwe yajja wano yagamba nti gavumenti ebawadde pasenti omutono. Nze bwe munonda ngenda bawa 25%. Kati nga nze omukunjufu w'ebyamafuta ku PhD level, bwe ntuna omuntu ng'agamba nti ogenda ku omuntu 25%, ate n'amagoba g'eggwanga lyonna gali 12.5% agagenda kuva mu mafuta, ate gugenda kuweza 25%. Kati ebyo ebintu nze tebimalako mirembe, kubanga nze nfuna obudde abantu bange nembawo ekituufu ekiri ku ground. Kuba kati abantu they are civilized now. Muntu muleke awulirize. Era nze nagamba security yange temugeza ne mukwata ku muntu, kayimirire asobole okutubuulira ye unemployment agenda gikabinga atya. Bw'aba nti abaana basomye kirungi nakyo, ekitegeeza gavumenti etaddewo emitendera, etaddewo all benefits okulaba nti buli omu ng'akoze ki ng'asomye. Kati esiteepu endala, abantu abalala tebafunye emirimu. Juzi twali tudisikasinga ne pulezidenti nga waliwo issue ey'abasomesa okwediima. Mu kwediima omunzi namuweereza idea yange ne mugamba no, it is okay, emisaala tugenda gyongeza, naye it is not also sustainable ekintu kuba buli omuntu ajja nga tumwongeza. Kubanga kati production y'eggwanga yo eyimiridde etya, ate consumption nayo eyimiridde etya. Ojja kusanga nti consumption y'aba civil servants nayo eringa mu mitwalo, katugambe mitwalo nga 45. Buli omu bw'omuweereza family y'abantu 6 ogenda kusanga mulingo 2.5 million. Kati 2.5 million vis-a-vis 45 millions of Ugandans. Ogenda concentrating ku nsonga nga tutaddemu na mathematics oba n'ekibalo, ogende kwesanga nti ate amalwaliro tegayina ddagala kubanga sente zonna ziri consumed. Kati nga manifesto eya NRM twagala okuincreasinga production, nti buli omu aba asobola kuproducinga ekibenefitinga eggwanga n'ekibenefitinga nga ye. Woolabirawo PDM nga zijje ki mu kitundu. Kati olina avayina kugamba nti PDM agenda zikurapinga off. Bwe nga tomanyi nti enkoko y'olidde mu hoteeri wali wagirese mu katale n'agitunda n'afunamu akasente akatono n'asasulayo omusolo. Kati omusolo ogwo ne gweyongera ku production y'eggwanga ne twongera ne revenues ze tufunye. Kati awa unemployment fighting kyolaba nti nze bwe mba mpuliza ba candidates oluusi nga bakampeininga oluusi njjawo TV kubanga ebintu ebisinga tebiri practical, biri just byaguumaza abantu. Naye nze mbakakasa basanyuka viewers fanyuka TV ne mukwano kwange kungu ng'eggwanga nga Western Uganda, nze ngenda kufuba nnyo nti abantu babeere na ideology entuufu, bave mu bintu by'okwogera bwogezi, naye tubeere mu kintu ekigenda kuba nga tukwatako nga tukola. Bwe gubeera amafuta nga bagala gakubisa gundi Bunyoro gundi region, kati kambuuze ekisaawe kya international airport eye Kabalega kyajja kitya? Kubanga amafuta bagazuula eno. Bwe twagamba nti katuzimbe refine, omuzungu n'agamba no njagala airport ne kituteekako. Eyo airport egenda kukola buli myaka na generation. Kitegeeza Bunyoro bagobye mudda ne bafuna ki mu airport. Bwe twali nga tuli Afcon ng'eyingirako, Afcon nga zigamba ekisaawo mulina kiteeka ewali airport. Kati laba
tulina Hoima City Stadium naye kyaleese ekyo kyonna mafuta indirectly kati oluusi engeri ba leaders bano bakola mu campaign ebituufu baba nga babimanyi naye bateekako ekiguumazi naye kati bwe kisanga nga nze pate chairman amanyi ebintu byange ali involved mu bintu bino tosobola kujja ku radio n'obuzaabuza abantu era nze njagala bakakasa nti Western Uganda is Form 7. Yes, Ssentebe kino kindeeta ku kibuuzo ekirala nti tulina ba independence baali mu kalulu akamyufu abasinga ne bakomawo waliwo okutya nti oba oliawo bacandidates ate abapate bayinza obutayitamu waliwo okulwanagana awo independent agamba ndi ku ground nowa party flag ndi ku ground ate waliwo ab'oludda oluvuganya gavumenti bayinza okukozesa omukisa ogwo kubanjukira nti olwadde bagamba nti mu 2021 Masinde okufuna Job Businge nga member of parliament waliwo okulwanagana okwo nga party mukozeewo ki ekyo kituufu kyo naye era development nazo zijja n'ebintu byazo waliwo omuntu agamba nti lwaki siteyina opposition ate gwe bw'ozaala abaana n'obasomesa bonna ne bagunjuka olowooza osalako ekintu bw'obadde okisalako ekintu kyonna buli wabeerawo development ekintu oluusi kikola ki kati ne pate ekuze bantu bafunye ssente bantu basomye nnyo buli omu alina ekintu bwakirowoozaamu naye kati engalidda nga Museveni his excellency ye is a parent ate is a political scientist atwala nnyo obudde okusalako ekintu kisooka akubuuzizza kati singa ekifo okirekera opposition n'ekitwala kati nga ggwe ogenda ggobamu otya oba gwe kati owa pate oli otya awo wenzirayo nange nengamba nti abantu beekulembeze nnyo visions okusinga missions singa okola bizinesi ng'okoze bizinesi nga mission yo oba yogula motoka n'ofuna amagoba agasooka n'ogula motoka ekitegeeza bizinesi egenda kola ki egenda okuggwa kubanga gwe mission z'otutte maaso okusinga ki vision kati nawanu party kyetugezaako okugamba abantu vision yo mu leadership kyali kiki wali obala kugenda mu palamenti wali obala kukola ki oba wajja ne vision y'okulaba nti oyongeddeko ku pate mu bintu byeba nga tekoze bulungi naawe osobola okukola ki okubikola kati awo walabye Kabaale bwe nali Kabaale 17 independence bastepinga down actually ndina aba independence abastepinze down mu inbox yange just obudde nkutambula wali na wali okubakunganya twogera ate n'abalala nabo bakwatanidde wamu bali kunoonya akalo ka muzee naye ekyo tekigenda gwako omulunaku lumu naye olina kitwala mpola okulaba nti omuntu bwajja kwesimbako vision ye kuleese mu bwalida kiki oyagala ki nze pate chairman bwe najja ku bwaseeki mwankyazangako nga mumbuuza ebibuuzo naye nagamba nze ndina vision first of all is harmony and making sure that the ideology of the party is impacted kyolaba nti abantu bange mbawadde obudde ndi mu district per district abantu bategeere nti party eriko ku national development and wealth creation ate lwaki PDM eriwo it is because of this and this ebintu byetugezaako okulaba nti leader oyina kujja oweesimbe mu pate ng'omanyi nti nzize kwesimba bwe mpitawo kiri okay naye no bijja nga sibiri birungi naye vision yange ey'okujoininga pate yali bwete ate kisembayo ku pate oluusi abantu bajja mu pate with missions olinajja mu pate afuuke MP akozesa amaanyi ng'olowooza epate endala ezo nti abantu bazaagala oluusi tebazaagala ojja kulaba nti ekaadi bweganye immediately asifutinzeko ki ku pate endala kati ebyo ebintu ebyo bye bikyabuzaabuza ba leaders baffe abasinga mu Africa oba abasinga naye nze kati nga nze Jonadi nze ntwala nnyo obudde okulowooza lwaki nkola kino kubanga enkya bagenda kukinkubisa n'oyo kennyini aze nayesimba kuba independent enkya kino ndayira agenda kutwala flag next day kati owa independent amuggyeko kati nyanda mujjukiza mugambe naye ojjukira ekisanja kiri naawe kiwali kati leero noono wa independent muleka akukube so kati tulina kubeera ne future okulaba nti ebintu byonna tubitereezeza naye ffe nga party njagala bakakasa nti basanyuka viewers we are trying hard okulaba nti buli omu aze mu nteeko naati nebbugumu oliraba nti likendedde buli ava mu kalukali buli omu yali akuba munne naye kati abantu batandise kukolera wamu mpola olaba ne ku mikolo gyona badde Kagadi ne PM Nabanja nagunda
aba independent baze ne bambuuza bulungi nabafulaga ne mbasabira akalulu ng'olaba nti kati hamu netandise okola ki okujja kyetugenda okwekulembeza tetugenda kubagoba mu pate kubanga baana baffe naye ate kubabuulirira ekyo tugenda genda nakyo mu maaso n'okubaleeta kumpi kubanga bambi balaba nti bateekamu ssente zaabwe nnyingi kati tosobola kumugamba nti waluzinga no olina kutwala obudde owulirize ekyamuliko so that osobole kuba ng'omukiipinga mu pate ate in politics 1+1 is a bundle. Yes, chairman okimanyi nti waliwo party structures bo bawagira ab'oludda oluvuganya gavumenti ekyo kyokimanyi bw'obanga okimanyi kitegeeza ki eri pate? Ekyo kyo anti ekyo era nzirayo nga ngamba omuntu kujoininga pate nga tolina vision naye kikubonyaabonya kati lwaki gwe oba oli mu katuliki n'otoola salaama mu kyaki ekyo kintu tekikwatagana kuba kati omuntu bw'oba omanye nti oli mu structures eza pate oli publicity secretary mulamba wa structures ate enkya n'osupportinga either an opposition person or an independent abantu baba nga bakulaba era enkya actually gwe oba oshoteninga vision yo kubanga tenkya ojja kwetaaga obeera ekintu ate tujjukire nti bwe twakuwa ekifo kya publicity wakomawo n'okuba abantu nze kino nkugamba nti singa oba okomawo abantu baba nga bakulinze naye nze kyolaba nze nga chairman wa Western Uganda muzeeyi kyayogera n'agamba nti mukole kino kyenkola kubanga pate si yange nasoma constitution n'ensoma obutabu bwonna bwa NRM n'ensoma buli kimu n'entegeera vision ya pate kiki n'abantu abasinga bazeemu just okulaba nti maybe they have prestige oba afunyeemu ku maanyi ye publicity secretary ku kyalo atambulire mu suutu ye publicity secretary naye okuva ku mutima nti ekyo ekintu takina ate wenkubiriza bannayuganda tokolanga kintu kyowulira ku mutima nti tekiriiko buli bw'okola ekintu bw'otyo ogenda kwesanga nti oba omwana wo ayandize enkya n'ayesimba ne tumuwa ate tugenda mukuba lw'empisa zo zewakoze bwe twakuwa chance. Chairman bw'otunuulira akalulu nga bwe katandise okunoonya akalulu abantu kye bakozesanga vibe nti temuli vibe obuzibu buli luddawa naye abalonzi bakimanyi lwaki kikulu nnyo okuwuliriza manifestos z'abakandidates bano okubayamba okusobola okusalawo okutuufu. Omuntu vibe ayagala ki? Balaba endongo balaba abantu abangi ababoodabooda kyebakiraba kati message banaagifuna batya nga tebagenze ku radio. Ate message munaagifuna nga muleekaana message olina giraba owulirize era nze neebaza pate chairman wange okuintroducinga visual campaigns nti omuntu amulage kati nze nga engeri nva mu Bunyoro abakozesa nnyo ekyamanya bwe mutulonda tugenda bwa 25%. Baza okungu gwali mu studio kankubuulire saasiranga omuntu ajja n'aweereza muntu percentage n'agamba nti bizinesi eno bw'ogimpa nze nja kuba 50% naye nga n'olaba dda nti ne production cost tekukkiriza okufuna 2%. Kati nze ebintu bwe bityo bwe nabiwulira natula n'ebitongole byonna by'amafuta ne tukola write up n'engamba buli kimu kyonna mukimpemu muti mumpe na videos of transformation njagala okulaba my region bweba yali etya before this eri etya before this eri etya before this era na mapping videographs bali okubikola even today themselves kubanga omuntu oluusi bw'alabako aba asobola okufunamu ekigenda naye kati bw'ojja n'okuba kampeyini ez'okubamanya biki ababooda ne bavuga pikipiki era nkubiriza ababooda munnange pikipiki ogikuume nnyo kubanga pikipiki eyo esomesa omwana waka pikipiki eyo ereeta omuwunyo waka ate pikipiki bwe banaagibba sinjagala kikugamba nti oyinza kutafuna muntu akola ki agizaako so kati eno campaign eno ate nze bambi erimu vibe mungi kubanga ideology abantu batandise mupiikinga kati nze ndi kulambula abalimi bange ndigezaako ndambula mu city bandambuza tulina ente tulina bino for ekamodo ndaba mu kyalo kati abantu batandise okutandika n'okuimplementinga PDM kubanga chairman agenda kukomawo alambule aweereze prizes ate ffe tetwagala just kerere kyetwagala impactful leadership bw'obanga waleeta were securation bantu bameka abagenda okwogera wali nti twafunyeemu kino nze mbakubiriza nti ebidongo bijja kubaawo tetwagala bidongo bikeese ku makya for what kubanga abantu era bwe banga si pate siki bali mu bbaala bakeeza ku makya naye ate gwe onaafuga abatamiizi bokka onaafuga omuntu asula busuli jasi mu kidongo
olina okubeerako n'abantu abo kabeere ng'anywa kabeere ng'akyakala kabeere ng'akuba kelere naye ate ng'ayinamu at least obudde bw'asobola okukolako afuneko ku kasente so that famire ye ebeere nga teri jasi mu kuwaawaala. Chairman, abantu baze naddala ab'oludda oluvuganya gavumenti nga balumiriza mmwe abakulembeze ba NRM okukolagana n'ab'ebyokwerinda okubakuba temubaawo wadde advantage okutuuka ku bantu bwe kutuuka ku kalulu ne mubulirira ekyo tekiriiyo. kati akalulu banaawangula batya nga mubakuba. Ate nze ngenda kudda ku kyogambye mwe abaagala vibe mwe munoonyeza campaign mu kakatale mwe mwalabyeko pate chairman wange his excellency ng'agenze mu paaka. Ekyolowooza nti his excellency bw'agenda mu paaka n'agamba emmotoka ngitadde ku paaka omanyi gwe abantu abasobola kujjula etawuni yonna n'ateekako naye kubanga ye ideology ye si yakusamalaza bantu kubanga ti kyenatandikiddeko kugamba nti campaign bwe zaatandise waliwo aba candidates aba pate endala si pate yange kubanga pate yange abantu gye bali ba supporters bajjuvu kati bw'alaba alina ba supporters basatu ye n'asalamu n'agenda mu saloons n'agenda mu byuma bya kasooli nti ate yatadde olukungaana kati ebyo ebintu eyo vibe it is a short term vision naye nze ndaba ngaffe NRM campaign zigenda kuyitira mu structures okuva wansi omuntu akulira NRM ku kyalo amanya ideology era nze kati nga mu region zange ndinayo twaheyo ya coordinatinga nkole Major Waboni na and Barate be coordinatinga Bunyoro then Alisemera be coordinatinga Rwanzola and Kale abantu katabo bagenda ku making sure anti constitution ne message eya President Museveni agezaako okutugamba bagi training era mugenda kulira Paris trainings nti campaign eno twetaaga ebeere impactful nti omuntu ave mu campaign ng'amanyi kyokkola amanyi manifesto amanyi kiki ekigenda okuzzaako twabadde kagadi juzi nga mbalaga manifesto n'ensanga nti sub counties 12 zonna ez'akagadi baziwadde amazzi baziwadde amasanyalazi baziwadde ki kati olowooza omuntu bw'atandika okumanya ekyo ekintu nti ffe tuli considered bwe tuti ekitegeeza n'akalulu agenda kubako ekigenderero naye buno obululu buno bw'okutema butemi dansi n'obeeraawo nga tolina ky'omanyi nze nange nga pate chairman bwe tumaliriza akalulu kano ngenda kudda mu mentorship programs nti campaign eziddako kyetwagala okubeera n'abantu jasi nga ajja akulimba kati omuntu ajja akulimba atya nti ngenda kwa 25% omafuta gwe omanyi 25% omafuta kyekitegeeza naye kati singa abantu bange babadde nga tebalina abantu ababoogerera wandisanze nti bandikitutte ate n'olaba abantu obanga kikosa naye nze nkubiriza abantu bonna tuwagire Kaguta Yoweri Museveni tuwagire ab'efulaga mujje mu baasi namwe abaakosebwa mu primaries mbasaba musonyiwe buli omu kubanga ffenna era tusigala bannayuganda. Tweyanziza nnyo tweyanzeege oyo engineer Jonad Asimwe National Vice Chairperson wa Western Uganda akugamba nti bw'ava wano agenda mu disitulikiti z'eyankole eyo Rukungiri Kisoro okuba nti President wagenda okubeera okutandika n'ennaku z'omwezi 24 wano mu kibuga Hoima tumusuubira ennaku z'omwezi 10, 15 mu bitundu by'e Bunyoro. Ensonga bwe zityo bw'azogeddeko nkimanyi nti gw'abadde ku Sanyuka TV ozitegedde bulungi kansuubire nti olina ky'ofunyeemu. Eno ye Sanyuka TV atubanga tukutuusaako ebyenjawulo. Mukolo waffe